kutuuka oba olwokubiri nga Democratic Party erangirira abagenda okugikwatira bendera ku mutendera gwa Parliament. Obadde oleese omulamwa guno ogw'engeri kaadi gye zaagabiddwamu eza National Unity Platform. Njagala bategeere abantu ne muganda wange balikkiriza ono yali muna DP munnange kati muna NUP ogutali musango. Kyenjagala nsanyusa okulaba Ssekeba kitaawe omwami Masiyale byali basajja enkwatangabo abasomesa ikuba bandi na musikawutu omusomesa ajjudde yakolanga ne kujja byayi bawereza nnyo naddala essomero ly'Essenya. Nsanyuse kakati ebintu bino ebyokugamba nti UNUP yekulira opposition era mu kukola government y'opposition eya shadow ffenna erina okututeekamu newankubadde ffe Democratic Party nga tetulaba na kufuna buzibu yatuboola nnyo neeteekamu omuntu omu ow'ekyotera Fortunate ate nga si gwe tugiwadde naye abalala balina obusobozi nga bayiginya Sebamala Bampalanyi baani Bakayondo betulaba nti bafrontingibwa mu shadow cabinet ne baboola naye ng'erina kukola ng'egatta ebibiina byonna lwakuba yeeweebwa obuyinza nti yesalawo ku ekyo n'okulonda loop mu bantu baayo era ne tukkaanya nakyo. N'olwekyo bwe tugyogerako kiba kitukwatako kiringa bwe twogera ku NRM kye kibiina ekikutte gavumenti then NUP kye kibiina ekikulembera ffe abali ku ludda olw'opposition oluwabula gavumenti oba oluwakana nayo mu bimu mu biba bikoleddwa. Kakati balina enkola gye baleeta nzibu nnyo naye si ntangaavu. Toyinza kuŋŋamba nti interviews emuwa abasabye kaadi eza parliament oba ticket nti 40% ye interview 60% ye ground. Ekyo kya bulimba. Ebigambo bifaanana biti. Kansooke nnyonnyola ebyali badde ebituufu waliwo kye tuyita potential in someone obusobozi n'ebirungi ebiri mu muntu oyo asabye ticket n'omutunuulira obuyivu bwe ebitone bye ennyimirira ye obwesigo abantu bwe bamulinamu eyo ye potential. Kakati n'okkirira ku ground akwatagana atya n'abantu waliwo abayinza okubeera ba intellectual obanga ku ground abantu tebabafuna bulungi. Intellectual ye muntu akozesa ennyo obwongo nga wali ajja kubeera mulungi mu parliament naye oba oli awo ku ground ng'alina ekizibu. Kati ng'ekyatuuse ku muganda wange Judy Mbabaali ateekwa kuba legislator omulungi ng'omutadde mu parliament yimirira presenting n'amateeka na biki naye ku ground tamanyi kwetunda. Yali yamanyiira ffe ng'akyali mu DP baamuleranga nga baby ku sekandi ebbanga lye yamubbangako akalulu ye n'alowooza nti bajja kumuleranga bulezi so omulembe gwakyuka gwakwerwanako kati ground bambi nemusesetukako nga tagisobola naye ng'ate bw'obagerageranya ne gwe baawadde wali mu house yayinza okumanya ekyokukola oba oli awo ku ground nga si mulungi. Kati waliwo kye bayita parties interest. Party yebeera n'ebigendererwa ebyayo kyokka abakulembeze baffe bongeramu n'ebyabwe ng'abantu. Kati nga mu NUP abakulembeze ab'oku ntikko be bano eriyo Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu honorable eriyo omukulu Lubongoya eriyo Katana omuwanika eriyo Lopu Ssenyonyi. Kati abo bwe bakuŋŋaana babeeramu n'akaabwe n'endowooza zaabwe ate waliwo ne Bobi Wine lwagamba nti waliwo be najja nabo from the ghetto boys like ngeri gy'oleeta Nubian Lee akwate obwammeeya bw'e Nakawa ojjewo mugambe gw'olabamu obukulembeze okyuse bali mu ezo agenda alumbe Lukwago ate wali oleete Waswa Mufumbiro mwogezi mulungi yabeeranga ne mu DP ngera mu myuka wa mwogezi naye bwe yagenda eyo yayiga n'empisa z'atalina waffe yali mulungi nnyo yali ayina empisa yali tavuma naye kati avuma ateekamu ebigambo ebitanyuma Musaasira ali mu kkomera sirimwagaliza era mbadde nsaba gavumenti abaana abo yali batunuddemu ne bafuna justice. Kakati bw'otandika okuleeta ebyo kitegeeza nti olina ebigendererwa ebyayawula NUP
n'abakulu bano abakoze ekibiina ekya Democratic Front tebyali bya miliyoni ziri 5 ze bagamba omukulu Mathias ze yafuna. Eyo yali manduso. Omuganda agamba nti empogola we yasiza wogitandikira. Simanyi oba abaana bange bano bamanyi empogola ge matoke ge tufumba nga simawaate. Buli lwolifumba nga lyatika. Kati bw'oba ogenda okulirya awo otandikira n'olisusa n'olirya. Empogola ine emizizo wano mu Buganda. Kaakati bo baali baagugula nadda munda. Bwe baava mu Democratic Party ne bayingira NUP yali etandikibwawo. Nabali ne bava mu ghetto trenches ne badda mu byobufuzi. Bobi Wine ye yali amaze okufuuka omubaka wa parliament. Waliwo okukwatagana kw'abantu abatalina ndowooza y'emu. Ideology nga tebagatta. After all batandika ekibiina wadde kina core values naye nga tekina ideology eyimiridde. Nga bwe bagamba nti CP yatandika ekabira federal. DP yatandika ekabira constitutionalism n'eddembe ly'obuntu. Negattako federal oluvannyuma. Kaakati bano batandika nga bano ba seasoned politicians ba Honorable Mathias, ba Honorable Segona n'abalala. Waliwo n'abave abalala abava mu bibiina ebirala nga Banambeshi. Kaakati bano abava ennyo mu Democratic Party baatuuka ne balabika nga abajja okuteekinga over obukulembeze bw'ekibiina mu ngeri eyo. Bwe baabalaba era ne batandika okubaganira muli munda bino eby'emiliyoni 5 senga tewaaliwo kukoonagana munda era baali badde babimalira munda. It was unnecessary okukifula ensonga mu nsi yonna nekyawulamu ne pate kubanga ate abano si be baagenda bokka. Woyosanga nga kati ne babijirwa bali mu kibiina kirala kati Ssaabawandiisi simanya wa ekibiina kino ekyolusaniya ekyaba munyagwa. Kaakati kinjagala okulaga nti Nuupu enkola gye yeetaddeko nzibu nnyo. Kaakati yo erekeraawo gamba obuntu nti zino interview mwe musinga okuva byeyagala kubanga waliwo ne kaadi ezakyuse mu lunaku olusemba. Waliwo n'omukulu ze baamukubidde nga yatandika Daraale. Omanyi ensobi Nuupu gye yasoose okukola kwe kuddira ye Bobi Wine ye tiketi ne bagimuwa nga lumu bagimuwa bukyali ye n'atuuka okwewandiisa nga banne tabawanga tiketi obwo buli azamanya tebubangayo mu nsi. Kibi nnyo kabonero ka bwannakyemalira era akejjemu. Lwaki gw'ogenda n'okola nomination? No, you as a presidential candidate bakumaze okutongoza nga Museveni bwe bamutongoza. Kati ate Museveni ayina baasinze kubanga ate ye yagenza okutandika campaign nga ababa abalina nga abamu abaakayana n'okayana nti baatuyisa bubi ne tribunal yatuula dda abamu bamaze n'okuwola abamu bakkiriza nti kale kamuleke nga bwe mugambye. Naye kaakati Nuupu ekizibu kyereetedde abanyiize si baakuwola mangu kubanga esazeewo buyisi. Gyali badde yabatadda nejjamu beerabye beeyagala abala ne bagenda nga bawola byabuntu buli muntu asobola okunyiiga. Kwekyo kyoyogedde njagala okuwa ekyokulabirako. Enkeera nga maze okulangira Mwami Sabina yagenda ku ofisi ye eri awo ku kyakumpi awo okusazaawo opposite ne wali emidaala gyaffe gyotegedde awo mugenda mba ekitiibwa nakiwala kiyinjaawo manyiwo naye opposite corner store akafuuka wali akapakali kamuwoomya ng'ekyoto ky'abataka. Naye nasanga ababadde abawagizi bannannungi nga baaniriza Sabina ekito kyo nga ababadde abawagizi bannannungi nga baaniriza Sabina. Naye mukyala Nannungi waliwo weyayogerera bagwali mukolo nga tebannagabakaali waliwo bulenaku nga 2 n'agamba bwe batampe ne bawa Sabina nze nja mugoberera. Naye ate ne jjajjange Sabina oyo Wengo naye kaadi yagifunye nga mu wiiki 2 ezisemba. Ebbanga lize litambula omanyi ffe tubadde tumanya ebibeerayo. Kati oyinza okubeera n'abaana abaliraanye Lubongo abamu baali ba UID abalala baliraanye Sebuufu abalala nga bagamba ono n'amapesa ganyiga asembedde. Onugundi nze maze ebbanga nga banyagisa ssente ebbanga erisinza obunene bukya bakola interview n'okukola ebyo ebyokulaba ani atwala tiketi. Mwami Muyizi yabadde maaso era yagudde mu wiiki nga 2 ezisemba obeemu. Naye nze ate mu kulaba mu site wano baakoze decision eziri wise
sigamba nti buli wamu bakoze ensobi wano bakoze decision eziri wise kubanga bwolaba Sebina Nadiru yatandika na kikyataddemu na kikyazimbye bw'omusuula abadde ayinza n'okufuuka independent naye oli baamugamba bugambi okujja nga banoonya n'asobola okumega mpuuga ne bakimuteeka mwoyo tayagalangako bya bufuzi byakuvuganya tuzze tumuteekawo ng'alema kubanga azaalibwa mu constituency eri yabirekerawo tebawadde akiimu wali ennabyewanga mwana we yali pokine yasooka mutebe naye nga twamugambanga netukulabumu obusobozi Matiya Nsubugalo yafa birekeraawo ne twegayirira muyizi naga sinaba kati ku luno yasazeewo oluvannyuma ground naye takwata awo Nuupu yageziwadde n'ekiraba kuba ye enkambi ya Mpuuga yabadde erinzi bawooli naye katono gwe baawadde wakuddamu kutuula ku drawing board gundi Sebina alinga omuntu omugonvu naye si mwangu n'enkola ye y'ebintu ate awuliriza era bw'omuwabula atereeza si mukalubo muganda wange Katabazi Katongole mwana wa yeddira nte namulabula era nali omu ku bantu abamukolera research namulage nti oli mu matigga ye n'akitwala ng'ekyokubala Natural for granted. Actually ne bwe yali akola structure nga atandika ebyobufuzi nali muwa buziwe naye nze nawuliranga ebifaayo kubanga yo constituency nange ninayo abantu bange nemuga gundi nga toyimiridde bulungi ngaba nti abo baveeko abigambo boys naye nze namanya nti ayinza okugibwako ticket ate yajja yali very fast nkeretanya akola kino akoze kiri nagenda okulaba ayingira ennyumba ayise Bobi Wine asindise omubaka neddoboozi lye nemmanya kakati ebintu ebimu NUP yakoze ensobi decision ezimu ze yakoze zabadde za buntu abamu bagenze ne bagamba nti waliwo n'ekigambo ky'obuwulize ekyo nakyo mu ekiri naye waliwo ate bwe yakoze akatogo nga yafuutiise kankuwa ekyokulabirako yagenda nejja Magoola mwefudisi Magoola abadde abeera wakubiri bulijjaawo mu Busiro East Magoola mwana musoga naye omukyala yamuzaala muganda yakuliraawo kugamba naye mwana wawo tolina bw'omugobawo mugagga nnyo alina ssente nnyingi ne bamuyita n'agenda mu NUP ate ne bafuna Walukagga ate ne Sseggona n'asaba kati bano ababiri bonna n'abasuula ono yabeerawo edda n'ono gwayise n'awa Walukagga kati laba kye yakureatinze forces ezi satu esooka ye ya incumbent aliwo Sseggona yagambye Namunigina eyokubiri yakureatinze ya Walukagga gwawadde ticket eyokusatu ye Magoola gwatawadde ate nga ye yamuyita kakati olaba kiyimba gwoyinza okutwalanga weewe bwayinza okubatwalako ekifo jukira kiyimba nga tannaba kubeera mukulembeze wagundi awo Walukagga nga tannabeera kiyimba yali meya w'ensangi oyo kiyimba ekifo yakikwakula ku FDP wabangawo Jakaka wuwo nga ye ssentebe ebbanga ddene najja n'akitukwakulako n'abeera n'ayagala adduke wajja eno Haji Muyanja Mbabane n'abeera flaga bearer naye ne bitakola n'addayo muteekewo amaaso aga forces eze zigenda okulwanagana nga zonna z'opposition ssatu tuyinza okwekanga ng'ekifo bakitutaba NRM waliwo awalala wali mu Busiro South yabeeranga constituency ya Dr. Semwogerere eyo mwe yabeeranga neyegazaanye kaakati yalimu bali nebeeramu musisi n'omugenzi musisi yakutuka omutima n'afa mutabani we n'amusikira yaliko ne Alfred Mubanda yafugako Mubanda kati Jebbe Mutebi n'atuuka n'awanika ne wabaawo omuto we Ssekigozi abadde aginoonya ebbanga yaginoonya mu DP n'emulema n'addamu n'aginoonya mu Nuupu tiketi ne batamuwa yazzemu n'aginoonya mu Nuupu naye baamusudde ne basuulirako n'abadde ssentebe wa district y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika kati awo waliwo forces ezazze ssatu ey'Amatovu Charles ey'Amatiya Lwanga Bwanika ne Ssekigozi bonna bagenda kuyimirirawo kati NRM bwe kuba ng'okaaba kakati kirira emityana kubanga ye emityana asinze okulwanyisa munne bamuyita Zaake
Zaaka alwanyisiza nnyo baagala. Era waliwo ttiimu eyabadde egamba nti mu kifo ky'okulumba nakiri eky'abakazi baagala alumbire eddala wali ewali Zaake. Actually ayinza n'okusalawo nga wagenda okudda tekikwewuunyisa nga ze naku direct bagamba nti epaapaali ligwa mu mutwe gw'oyo alinogodde. Teriyinza kugwa eri nnumba gy'ali nga nze ndibadde ndinogola era ligwa mutwe gwange nga nze ndinogola. Kati Zaake naye bw'ateegendereza yali esanga nga ne Joyce ate kiri eky'abakazi akitadde ali ku ye. Baakoze ekintu owange lumu ayinza obutakwata tiketi yange. Lumu baagala waliwo ne gwe begasse naye Mugisha Omunyarwanda wa Kabaka abadde chairman wa 5 abadde yagala ya Zaake bagimumye baakoze force. Nawulidde nti kati baayise Honorable Semujjunganda okubeera omugenyi omukulu ba weekend eno balonkinga ekintu kyabwe. Kati eyo force kati n'abakooba tasemberedde kudda mu parliament. Abaddayo. Kakati waliwo ebintu ebimu by'okuliyetinga ng'obiraba. Kakati bw'odda wano mu Nnyendo Mukungwe Sebina yayingidde ayina amaanyi naddala mu Mukungwe eri eyava ku Bukoto East. Kubanga azaalibwa kyali Kyalugo be bawadde ettaka lya Kereziya. Ali kakiiko ka Kereziya akasaza parish yasomesa Kaddugala Mutego awasa Mpugwe wali mu bamisa kine David oyo Webidomo abo bakodomi be ayina property kiwanyizi ludda waawo wonna. Kati olowooza okuva matanga awo wonna tagenda kwera abajja kufuna. Kakati ate bwayera ne Mathias Mpuuga tatudde. Luli Mathias Mpuuga lwe yasinga muwala wa Hajati Brovard Sala Kiyimba yafuna obululu obusoba mu mutwalo eri aba NRM abatakyuka. Kakati bwe mulwana obubi nnyo ne mweyuza NRM bwe bayita mwawo ng'ogamba nti nga mukaaba. Kati waliwo ebintu bye bakuliyetinze nga kugamba baddidde opponent ne bamusembeza. N'olwekyo etiketi zino ffe mu DP twagamba nga bwe tuti nti okola application ewa Ssabawandiisi akakiiko kali ako akaneeke ne kazitunulamu. Bwe muba nga musoba mu omu mwenna nga muyina ebisaanyizo ne bakomawo mu constituency delegates conference eyaffe eya Bukoto East eyawa neyawa ne zituula neeke n'esindika omulondesa aba ba delegate abatuula ku delegates conference constituency ne basalawo flag bearer. Eyo enkola eba nnungi kubanga n'abakulembeze baba banaabye mu ngalo. Mamidiki Gowunzi katugeneke n'olwekyo nze ndowooza nti mu future bw'eba eyagala kusigala nga kibiina ky'amaanyi kirina okugenda nga kikyusa mu bintu ebyo kubanga ffe bimu twabiyita mudda. N'ekirala kimanye kino nti kyekikulembera opposition. Meanwhile ekirowoozo nnyo ku nkola ya coalition nze sinyanziza nnyo ssebo neyanzeege neebaza abakubi amasimu. Tekitegeeza nti buli akubi essimu tulina okukkaanya naye n'okubaganya birowoozo naye mbeebaza okuteekamu obudde n'akasente ako akakuba essimu. Nze njagala kuwumbawumba nga nkubiriza abantu kubanga nange ntaddewo ababaka Oweekitiibwa babiri Mary Kabanda Masaka District Honorable Ssebamala gyali mu Bukoto Central Dola Balojja Kyotera Viola Nabasumba Kyotera Direct Majwala Dennis Lukanga mulina ate waliyo ne kojjange Kiseka Samusoni agenda kwambalagana ne muto wange ono kugundi kimanya Kawonera eri ninayo mwamikaye akyali mulenzi muto ate ne bali ku ddembe eri Kalungu West ninayo kati okutwalira wamu. Abantu bajja kusalawo naye ndowooza ku luno tutunulire nnyo omuntu ayinza okugasa abantu mu kuteeseza ekitundu ate n'okuwaayo ebizibu byakyo n'okisakira. Inginiya Ssebamala ajja kujja ekyajja kuba atuuse yakulembeddemu enkyukakyuka. Mukulu Kisekasiko Kavuma John ye ssentebe waffe wa Masaka District ajja era ye ssentebe owa Buwunga. Nsaba abantu bamutunulemu bamulonde. Nagamba dda tukope Kenya. We must build up blocks ezinoonya obuyinza. Teriyo kibiina okujjako nga naawe olina bibyo byonoonya kiyinza kutwala buyinza nga kiri kyokka wano mu Uganda ng'omusajja amaze emyaka egisoba 40. Abantu balowooza Museveni obuyinza yabujja Luweero.
Museveni obuyinza yatandika okubunoonya ng'ali mu Obote One government. Amini bwe yawamba Obote n'aforminga Front for National Salvation FRONASA. Ne bagende Mosho okulwanyisa Amini bonna forces semwogerere baani nga Museveni alina akabinja ke ak'abasajja abalwanyi era baagaana n'okumuyisa ekyotera mu kulwana. Yali yayigadde obuyekere Mozambique nga muyizi mu Dar es Salaam University. Era baamuga Nyerere yabalabula nti bwe mumuyisa wano ekyotera ayinza obbasooka e Kampala. Yemne bamuyisa mu Axis yembalala FRONASA gye yayita. Kikosi Marumu y'abatitookero ye yayita wano n'amagye ga Tanzania eyanguwa okutuuka mu Kampala. Kaakati Museveni si wa bulijjo. Museveni muyeekera. Museveni amaze ebbanga nga byayogala abimanyi. Gwe kyotwalanga ekyangu ye takitwalanga kyakuzannya. Kati gogolooza nti ojja kumuggyako bujja ng'oli mu kusaagira mu byobufuzi. Okuggyako abantu abamu batugambe nti nabo balina ku agenda emunyweza bunyweza. Kyomanya kati ng'ewange mu Democratic Party twakakibwako endagaano etali ya kibiina eyasalwawo omuntu omu. Era ensi ekimanyi nti mu DP majority be bataagala Mao kye yakola. Minority abatawera na 10% be bayinza omugoberera. Kati lwaki abo bo tobasikiriza nabo n'obakolamu omulimu? N'obaga nti bwe mubaamu ababaka nga balumu awo sigenda kuteekawo. Ewakayondoka neme kuteekawo. Tuzimba awalala. Ewaseba mala sigenda kuteekawo. Awo lwe tujja okuzimba ebyobufuzi ebirimu amakulu. Abo bonna abayiseemu Mukama yebala okubayisaamu ne bafuna ettiketi. Tuyanziza muganda wange Diikiro Kyamuzampuliriza. Abo baganda baffe abalala tusome eddiini yemu n'ebintu ebifaananako ng'ebyo. Tuyanziza. Naye abatukulembera mu opposition bongera okulowooleza ennyo ensonga eyo. Tuyanziza Mohamed